Buli mwaka Obwakabaka butegeka olunaku lwa bulungibwansi n'ekigendererwa ky'okujjukiza abantu obukulu obuli mu kubukuuma. Kati ng'Obwakabaka bwetegekera olunaku lw'omwaka guno olusuubirwa okubeerayo olunaku lw'enkya mu ssaza ery'Amawoggola, olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye abavubuka n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo mu musomo ogwategekeddwa ku ssomero lya Exodus College School e Wakiso. Wano abavubuka nga bayita mu kuyimba n'ebitontome bayisizza obubaka obwoleka akatyaba k'eggwanga lye koolekedde singa teryeddako ku nsonga y'okusaanyaawo obutonde. Mu musomo guno era abavubuka okuva mu Buganda bwe basinzidde ne banjulira Katikkiro akakiiko kaabwe akagenda okutalaaga eggwanga nga kasomesa abantu ku bulungi obuli mu kukuuma obutonde bw'ensi n'okubayigiriza engeri y'okubukuumamu. Bigendererwa by'akakiiko kano ekisooka okumanyisa abantu ku nsonga z'obutonde bw'ensi ezikosa Buganda, okutumbula enteekateeka n'obuyiiya obukulemberwa abavubuka ebiyamba okutaasa obutonde bw'ensi. Ekyokusatu, abavubuka okwetaba mu kubaga amateeka agakwata ku butonde bw'ensi. Akulira essomero lya Exodus Williams Waswa asinzidde wano n'akoowola Minisitule y'ebyenjigiriza okussa essira ku kusomesa ebikwata ku butonde bw'ensi eri abayizi kibayamba okukula nga bamanyi obulungi obukirimu. Buli mwana kabeere mu primary, kabeere mu secondary, kabeere mu university, walina ekiseera ekyo ekirina okubeerawo nti tulina okubayigiriza ku kintu ekikwatagana n'obutonde. Kuba ekintu ky'obutonde kiri buli wamu ate ffenna kitukwatako. Ate kyekintu bwe tunaakiragajjalira tujja kufuna mu mirembe gye obudde obujja. Minisita w'obutonde n'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka Mariam Nassejje Nkalubo asinzidde wano n'ayanjula enteekateeka gye balina ng'Obwakabaka mu kubunyisa kaweefube w'okuziyiza okusaanyaawo obutonde mu Bwakabaka. Pulogulaamu y'ekibira kya Kabaka ey'okusimba emiti, okuzzaawo emiti, okukuuma ebyo bye tulina, nammwe kibakakatako okusimba emiti. Mwe mukyali mu masomero naye we munaakulira emiti egyo gijja kuba nga gikoze eki nga gikuze ate nga givaako emigaso. Ono agamba nti essira bakusinga kuliisa ku kuyigiriza abantu okuyiga okwawula kasasiro n'okumukolamu ebintu eby'enjawulo bye bayinza okuggyamu ssente. Enteekateeka ey'okwawula ebisaaniiko kasasiro era tujja kumawo wano ku Exodus Civil Director okulaba nga kasasiro akwatibwa atya mu mwawula. Bwe mwawula mumukolamu ki? Ate byonna ebimukolebwamu bijjagasa essomero. Ye Katikkiro asinzidde wano n'ategeeza nga bwe kiri ekyobuvunaanyizibwa okuyigiriza abavubuka okwenyigira mu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi. Mu myaka egy'obuvubuka abavubuka bano bagenda okusajjakula n'okukaziwala ng'ebyobutonde bw'ensi babikuba buninda. Ono era akubirizza abavubuka okufaayo ennyo okusimba emiti n'okukuuma obuyonjo nga bewala okumala gamansa ebintu eby'obulabe eri obutonde. Musimbe emiti, mukuume ensibuko z'amazzi, ensulo, entobazi, enzizi, mukendeeze obujama. Ennaku zino bakoze ekigambo mukyamu. Mwewala okumansa obucupa n'obuveera. Akaveera kamala emyaka 500 nga tekazaba kutuka. Omulamwa gw'olunaku lwa bulungibwansi mu Buganda gwa kutambulira ku mulamu ogugamba nti okulwanyisa akaveera n'obucupa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.